Yeah, I tell everybody to just turn up and gena kwera video nyimpi nyo ya naku. Video gena kwera nyimpi nyo ya naku. Era nze ndabagamba njabanga information entuku mujjo kukiza nti omusajja abawa information. Nemuli bamugenda wa muli kizaja akasajja kesulange dalu. Nakasajja kalina information entuku. So video si ya kuseka era si ya kuwemula today. Wabula nze tegeeza abana Uganda be mutamanyi. Naddala gwa tali ku ground. Naddala gwa awulire ebiwulire. Naddala gwa yeebuuza story kimwana kye kigenda maaso. Nze kuggula maaso nkubuulire ekigenda maaso on ground. Kaki. Ni mu hoteli ng'emulaba. Sinnavaawo. Mu hoteli te storage. Yii. Naye nga sinnagenda maaso omanyi oli political activist yenna ng'osinzidde mu Europe. Sawa eno mbadde nkusaba relocate. Sawa eno mbadde nkusaba relocate. Kati ndandise bwenti gwe muganda nga yebuza amagezi. Esufera kya nnaku. Kwagano ge mazima. Lumbiye bamutadda. Kibi. Laki kwase nnaku. Nenga lumbiye bamutadda. Mufu. Lwaki ngamba nti lumbiye bamutadda. Video no nyala mugitekeko. Bwali vayo mugimulaga. Mugamba penge yagera bwati. Wachi samale y'ebintu bino byonna nkugamba nti lumbiye mufu. Government of one ekola statement egamba nti lumbiye bamukomyawo. Kituufu lumbiye bali bamukomyawo. Era abagezigezi mukimanyi nti lumbiye ebiseera ebyo yatuukirawo mu Uganda bwe ba. Bamanya nti nno mulibeera walubeera akaseera ke mulituuka ne munoonya omusajja oyo. Balina okumakinga sure bamwegana nti bamulina. Eno yensonga lwaki n'abagamba nti nno bamulina ba international lawyer. Tewali muntu alina kifaananyi na lumbuye. Tiimu eri eno nziramu. Zaake nku nnyingi teri alina kifaananyi kya lumbuye. Next, mu Turkey waliyo kye bayita amateeka ge gafuga ne mu Europe agasinga. Turkey si Africa. Turkey omuntu n'wabasse muntu akirizibwa okulaba lawyer era lawyer asobola okuba ekifaananyi basobola omwinterrogatinga nadda mu kasenge n'ayogera n'omuntu oyo oba n'ayogera ne lawyer we mu Turkey. Tetuli mu Africa. Kitegeeza ati international lawyer wa lumbuye nge bagamba nti we bali mu kuteeseganya singa bafulumiza ekifaananyi ne lumbuye already nga bamulina wano ne tekinnalabika buli omu awuza twogerezeganya amazima gali nti lumbuye bamuvuga ne bamutwala essite era lumbuye alina okuba nga bamukolako ebikyamu. Lumbuye tali Turkey. Nziramu lumbuye tali Turkey mubeere bantu bankulu. Lumbuye tali Turkey. Turkey ale Turkey njagala onjulire n'oba obbika koko n'oba otutte muntu n'oba orepinze muntu lawyer wasobola okuyana accessibility yo. Omukulu zaate n'enku nnyingi bye musooka okulabira ebintu bimu bye bazannya nti tuli mu kaweefube ne international lawyer tukola bikola ebikya. Lawyer asobola okulaba omuntu yenna mu Turkey muno mwe tuli Sierra Africa. Oba mu Uganda osobola okulaba lawyer wo. Olaba Zaake asobola okwekubisa ekifaananyi ng'ali mu hotel lobby oba ewantu wonna singa afulumizadde ekifaananyi kya lumbuye mwaditse bamusondera ssente. Lumbuye tali mu Turkey. Musabira busabizi lumbuye balina okuba nga bamutayise nga ki gavumenti yavayo neemwegaanirawo ne tunnamufuna nga bajja kumanya nti mujja kumubanja kati yo gavumenti yakivuddemu negamba mutemulina awo myo mwagivuddeko mwemuseka mugamba munneemunoonye naye nga lumbuye bamwe balina okuba nga bamutta obanga bamukolako ebikolobero obanga Museveni amulina. Lumbuye ali ku gurawundi awo we muli Uganda oba mufu. Video mugiteeke yeeno. Ettaki wali taliiwo. Singa ba international lawyer baabwe bamukubyedde ekifaananyi n'oyo Zaake yennyini singa bamukubyedde ekifaananyi wano taliiwo. Singa Zaake yekubiza ekifaananyi ne lumbuye wano Turkey taliiwo. Wano Turkey taliiwo. Nsibawo ssente lumbuye tali mu Turkey. Taliiwo. Musabe busabi saala. Lumbuye baliko okuba nga bamukola ekikyamu naye nga ali mu State House mu gate bamunyigamba ati bamukola ebi bamuziyeko ebitafaali bamufobeka empiso bamutulugunya. Nkwagambe ekintu kimu kuba essimu mu embassy za Turkey zonna ombuulire ani gwe bayinza okugaana okwakisesinga lawyer we. That is why temunalaba kifaananyi naye kiva Turkey. Lumbuye taliiwo wano. Mbabuulira lumbuye tali Turkey. Lumbuye tali Turkey. Eno video mugiteeke lumbuye tali Turkey.
Now when you about international lawyers, when we are in touch with these international lawyers, now what ela manyo bamula, mubazungu abuzunzi lumbi etali taki. Tali yo, bazake bafulumeki fara nyine international, bakwata international lawyer wa human rights. Agenda mkagu nero lumbi yebeki fara nyech. Ngaba ile lumbi. Mwe musondera sen. Lumbi etali wotaki. Atena government yetu kola kakodo ne mwegana ntunna mufuna. Atenga ba muvuga kupenso ki government yasoko okukola yagamba nti ndo tumuleka tumusubira kati government ne kuba mu plan mujja kumunonya dabate wejenkera nekyegana negamba tumulina mwene mukivaako katolete bana musango dabate obusiru bana bagamba bitala chono yati basona ku accessinga musajja lumbuye ba muvuga lumbuye musabire lumbuye must be dead activist nango limiro relocate sile nadu seyonda temujja kwagala kubiwulira bino ne mujja kwekanga nze mbabuulira kati goli mugezi nkugambe zaaka asobola n'okwekubisa ekifaananyi ka sign post kiko noli munnamiti ya nawo amaalo zaake yasinga amaala asobola okwekubya ebifaananyi n'ekifaananyi sign post yonna eya Europe singa yeekubisize n'ekifaananyi n'erumbu yedda n'abagamba ba international human rights lawyer katika sokemba coach yema bali Uganda mwe bakadama abasinga okubeera abayungwe Europe taki mwinzo okubate ne kwa tiri mu Europe ne erida amateko musiga muna agisude ne kijaba likoze osobola okwa accessing omuntu ne mudda wali nadanga police ekkilizanti ye mulina ba international human rights nga bagenze ndalebe kumefanya ne rumbuye ne batula just wali ne bogira mukone ne bamugamba tugenda kubeera ofuna mu time no ne roya wo no yogera no muntu no wabase muntu lumbeta se muntu ne babagenda ku report no yogera taki obe wantu wonna mu Europe no basoba nga tosse muntu ngoli mikono ja police ngaba zake bakiriza ati no police ye mulina ngaba zake bagamba mu police ya isimanye Sweden yebanye taki ye mulina police ku accessibility okulaba omuntu nadala nga uliroya abo balina status za amani ba MP bas badebe ko bisiza do obufananyi ne lumbu ye nino byabakalidde ku matama lumbu ye taliwo lumbu ye taliwo lumbu ye mulina musabira busabira ino kubanga bamuvuga the first time ne batu trigger ne bagye bagamba tumulina fune tusanyuka lumbu must have been driven the first day ngere bali basuubira ne government ne tula ne kirowoozamu you demand for the young man nga atuse ku kisaawe laba ate bwe shatinga down yawa amawulire tanatuuka mmwe nyini netandikwa kusanyuka laba ate obusiru bwaba MP batugamba mbuno bamulina tebamulina lumbu balina okubanga bamutulugunya dda ettaki abantu bayaba na Uganda bonna bakimanyi nti n'obosse muntu loya wakulaba polisi yettaki bwekkiriza nti emulina kyekiganya babasajja omu-exposinga nti wuno mumikono mitofu ate wali eribawooza muno banonya polisi ku polisi waliwo n'ebintu bonna abanayuganda bemulina okulaba abasajja byabakalidde ku matama lumbuye is dead ettaki newatta omuntu loya wasobola okwakisesinga nakukuba ekifaananyi nabo benyi balina senta zisobola okulaba lumbye tebaliwo zaate asobola okwekubya akafaananyi ku sign post oli munnamiti ya nafara era singa nabye yakola statement bbiri bali wati nazze wano yakola statement bbiri nze nasooka okuteringamba ono waliwo ekikyamu lumbye nalina okubanga bambi bamuvuga dda obanga waliwo ekikyamu ekimuliko yakola sebe nagamba mubamukubidde essimu ba international yawe mbagera kusobola agera sobola okumulaba zaake singa yakuba lumbye ekifaananyi oba yamulina kati zaake bwe kiba nti international yawe yakugamba nti nno lumbye wali awo ettaki njegera obulira Abannayuganda aliriddawa ate waki oli ku kampeni ya free smile tunoonya nsuma gwe kanyini bagambe international yawe yagamba nti ogenda kukubira zaake essimu agenda kukubira essimu omulabi wakola live kanyini n'obyogera kati Abannayuganda bakubuuza aliwa uli mutaka uli muvegesa Abannayuganda yogera amazima ntogeka omusajja bamuvuga byawe bakkalira ku matama nkunyingi benabe mulaba just bufaananyi kwesudia ne lumbuye aliwa lumbuye must have been sina even must have been lumbuye muganda nyinza obagamba kino nga lumbuye bayika bamujja nawe mu bulamu bw'ensi ya tekisoboka nzawe wasuulira mu international human rights lawyer baani badde bamu accessize da ngene mtima mujjabo kakkanyedda lawyer wasobola okugamba nti noonya emitwalo 7 onoonya omuntu mumuwolereze lawyer alina okubasobola okufuna accessibility ku muntu oyo nena italiiwo mwagala kuzzayo mulambo mwagala kukola ki
byakiyaye lumbuye bamuttamukirize lumbuye mufu sigenda kuvuma nagambe vizindi sigenda kuvuma sivuma nagambe video syangu lumbuye mufu tali staki taliwo byakiyaye bino byakiyaye lumbuye bamutta tali taki ogezake singa yetimbye dalumbuye bonna bali awo bya bufananyi nze kino nkibabuulira baganda ba kino nkibabuulira zaake nkunyingi waliwo ekigenda maaso kyewatagala kyemunda tazibula maaso waliwo ekigenda maaso wakati wa zaake n'enkunyingi ekitali kituufu kyebasagenda kwogera naye nga ate Fred Kairubi ali mu buzibu oba yafa njagala zaake atugamba international lawyer wampa wabanga zaake yamanyi zaake oli munnamitiya na idea yu njagala proving walondebwa abantu wabamitiya na kakasensi ku kiwajja okukolako kwata international lawyer woyo ku ogenda just asobola ku accessing lumbu ya makuba ekifananye ni custody idea yu zaake zenka kasati ndi fala kwata international lawyer wago ogwambe amukuba ekifananye mu custody yetaki abo bosonera bagambe betaga emitwalo 7 bakube ekifananyi kimu kyokka ekyalumbiye nga ali mu komera ye lawyer asolo mu access lawyer olaba n'obotta muntu lawyer bakuwa time n'ogera mu kasenge n'akwera n'afuna time yo lawyer ya asa ayita buli wamu n'oba watta muntu kobere terrorist bakuteeka ne lawyer osolo mu access ngeteeka gataki tugamanyi kifala lyeki tulage tuli bafala something is wrong in this bullshit ale tujja kiremera mpaka tunakizuula tujja kuchiremera mpaka tunakizuula. There is something wrong today. There is something totally wrong with this fuckery going on. Tujja kuzimba bintu na propaganda bya kisiri. Where is the money? Omusajja bamutta mu byekisiri muri wa muiso politics wa mu marketing aliwa otuka ku embassy attack ne wekubisa obufana nyingo oli akudde obubendera, but where is the money? Ogambye abantu basonda emitwalo 7 eja euro manye eja dollar okuseki walinga simanyi lumbi oya akugambye mbuyeta kijja mala emitwalo 7 aliwa bwaba loya we asobola genda akwata abantu abagambe tilumbi ewuno ebintu mbitenge nga bilambulu kufu bibere byerufu aliwa naye aliwa we musondera sente aliwa zake lumbu yaliwa international lawyer yakugambye eki bamuganya okunyira mu komera kwa polisi mwangambe yakkirize muline ya Taki zako kakasa polisi ya Taki yeri nalumbuye mukulu zaka na nkunyiri mukikakasa polisi ya Taki yeri nalumbuye because this is the public information polisi ya Taki okuba ku just sim ne ba locating erinye ebaga magiri mu komera but zake nkubuza are you sure polisi yakkiriza ati ne mikono jaza lumbu yali mikono jabwe ye Taki that means lawyer so genda na accessing mato chikakasa ali mu polisi ze Taki ali mu polisi ze Taki okigakasanwe mkunyingi mubuzabuza abantu wano nga batasoma wantuli mu Europe sinda lufenya tebakirize baloya eno Europe ne terrorist kalere binira kenya alabwa na yenze nkubuza nga okiriza gwe kwa government yakivuddemu yagame temulina mwene mukyongereza yo mulina ali wano kali singa lumbuye mufu mutwaye muri account ebo mwabuzabuze gwanga singa government ya mwe muvuganga lumbu yali ku ground yawo bamutochali ngo badaba mutta mmanyi mwatemwe mweretedde obuzibu because you need to verify this whereabouts kwamwe mwachimiriramu atenga mwina kitandika kati nemutakola nsobi nti lawyer mumulage nti lawyer wuno mukitandike kati kete munnakola nsobi kwa bulamu bwa muntu mukitandika mutya mukitandika we muti nti lawyer mba mugambe wa international human rights lawyer naka singa patase do muberanga atanso okogeza n'abana Uganda mujo video tazo okogera baloya simufana nyifana bya kwejubisa oyo alina right ni waberanga lumbi abadde terrorist okwa accessing lumbi simufana byavudde yoda you understand people aze mama nyabetake abangamba nkolo mini banya bamwebuusa zake taswalwe kitali kitufu olwe kitali kitufu ezo tiru muzife muzake mangu duka politics akuna nya zake kwega ile duko yolubu ya ina amanya alina support ojja kukola ensobyeji baje kufumbire mweji oyinza otomera. Look how the government plays its cards.
esuba yikati government yakivamu dda mwe mwaseka nti abalemi government yakivamu but on a scale of 100% izo kwesanga nga 80% Lumbuye yali mu custody Uganda kisonga. But Zakani Nkunyi, something which is wrong. Totally wrong. Something is wrong with his fuckery here. The rejector. Nkugambye. Nze Zako kuntuna maso no kolabula ivugo no ngamba nzo kwese kala ibakali mwa magezi. Kakole ngo ogenze mu komera. Dato mulina. Kola live ngo oli mu okutte komera ogenze kuba police emyeseza tali mu buzibu bonna. Statement jokola namunyo ne mu kote kusibya zake kya ogambye ali mu mikono gya police. Is our brother is safe. Make a live video, I dare you. Oganda ku komerelio. Olage Lumbuye nga muli international lawyer. Mpula fara. That is impossible to sort chikoni. Ne mulia muzanya. Where is the young man? Where is the man? Oli MP otwala abantu banyi, but where is the man? Where international lawyer gwa kubidde na kugamba nti amulina. Ye akugambye ali mu komera ki. Yo watagendo nasoka kona Jessica live. Kalika fana nikatoto nyonga munna fali mtiba jibeka jikakane muko waliwe kitali kitufu. Kunyingi mwada. Nezake muganda walo shayi kitufu nembiteleze Zimbabwe. Tugenda kuchikulemera ko kino mpaka nja kuchikuba. Paka tunabanya bamuganda fe bamutaba muri mwezi ekiya ize nja kuchilemerako. Alenga chimera ko the right. Tinogenda kuchilemerako. Ngakugamba zake kwata simu ogendo lagaba na Uganda ba international lawyer bawo balage mu Uganda bwa ali dawa awo tugendo tandikira nja kuchikuba mpaka kwate simu osobola okwekubisa obufana nyingo otuse ku sign postize taki ne bukebabu no mulisa ati ndi taki no bishop moloko bufana nyingo boarding ebintu just nze zake nze setaga visa kujja wantu wonna mbulira omusajja mulamu kwate simu olago omusajja alilidda kwa guwagambye oyogerezanya nabo aliwa where is the man gwe mugamba nti mwogerezanya ne mulage gwanga aliwa omuntu abera mikono gya police abera alise togeza okubuza abuza abantu wano already kasogamba nti ali mikono gya police mali statement isoro kubera abantu bayizo kulimandinga omuntu wabe kuba police ebe mukumi already alina obuyambi already asoro lawyer wasoro access ngati abantu bakubuza lawyer waliwa abantu balilidda wenda nacho cyo bachibe mwogezera na baba baliwa muve mufokale be baliwa batubulire batuse wabokole press conference taki nze ngogambe nze ngena babu yokwanya bena abasajja bali mwebintu bitategereka nze njagala zaka kwate sima agende kukomera bakole live ne international lawyer we abalage Lumbuye akole video abalage Lumbuye gajja jikola teriyo. This is something totally wrong. Yesonga chimba gamba nti Lumbuye is dead. Watch. This is the politics between okuzanya kwa Lumbuye gwa badazanya abadabika abantu government ne bakolola. Nzuka dikambika Lumbuye. Tunababa government ene mukolola eri oba mwe munamubanja. Politics wagundi bwati bwatambulo wa Lumbuye. Akubika government ne kukolola. Nebe yabika badde government ne bawanda. Buli wande basiba badaba bika government ne bawanda. Ngashikolera gwe wasibye nawe. Kaza kankubikira Lumbuye. Tunababa government ene muwanda oba zaka na atulaga. Zake mani wachimbisa Lumbuye tudde nkutake kuninga nangonda genti goyo. Yokesanye ba international lawyer omulage ku bantu bakakane ku mitima. Mera petukubuza Lumbuye aliwa. Nze kambike n'abantu bajongereyo bwe government yamusejja kuleta omulambo naye ate gwe twasibye ku gwenku nyingi mwe mwogezekanya n'omusajja oyo ne lawyer we katwagala tulaga sebo omusajja alida mukomera ki mutaka mwe byekiyaye una azuse uno bikoze bicha mukube efala nyinga ali mu nyumba mukwate simu mutambuze gwanga mulikaka se komera lili no international lawyer ngali mukaduku ba mujjeyo ngali ku police cell to video to judge kula ochanga mufu nange kankole kyakola omusajja Lumbuye abadde abika abantu government ne bakolola kati nange kantandika ekyo ngenda kubabanja kino ngenda kuchikuba nze mmanyi ba politician abamuze sikyesiga politician no when natuka I had to leave my family and relocate sikyasobola kwesiga family ya politician yenna politics is that
naye mu data mulimu obulamu bw'abantu obugenda mu byekiyaye oyo Lumbuye yakuze party nyingi nnyo mu struggle naye ate ssebo oyo basobola omutunda cheaply fulira bitukola tulina mu price tag we bayinza okumutunda price eri cheap ngate musajja wa amani kuita ne jabadde ayo asomesa abantu abali ow'emyoyo bamulina nga keeki oyo okumutunda he can be sold cheaply politics webito so bala bambagambye abasajja abo bo batugambye omusajja bamulina nze kati mubisi kati kikkakatako gwezaake olaga abantu musajja byali emitima gibakakkane totaka ku police wakubeera pe mabade o police wa mo wabankubye eriiso bansambye obuyuganda to muleke oyo ono wabulabo bwa muntu ali wano abadde akakota government ngesani bayinza okuba bamutadda nemwe mukiremedde mukimiridde mukisabiremu ne sente which is okay kino sijja sente twagala kumanya bali ya sente tubivuddeko twagala but where is the man simple international lawyer was same talina access ku muntu oyo simple tutandika butazi muleke kuteeka abantu ku mitima kujewanisanga muzanja police wekiyaye abantu bamenye kyekigenda mu maaso mu gwa wanze politics mumanyi wabyakiyaye politics mulimu abazimba politics ne violence n'okutemulayo NRM naye ate opposition ezimbira ku sentiments sympathy ebintu ng'ebyo blackmail opposition ebizimbira ko nnyo mu ggwanga lyonna si Uganda opposition we batta omuntu George Floyd bamulinnyeko egundi abawo atagala Trump ngagamba mulaba politics bwati walina okubeerawo embeera wakanya kwazimbira ekike kati nze mbabuuza mubeere bantu bagezi abannayuganda mubeere bantu bagezi nnyo mubeere bantu basajja mufumiitirize naye nze mpooninga zaake n'enku nnyingi sibalinaako buzibu nekye muyingidde mukimanyi you cannot manipulate this internet we are here we are watching you ne tubagamba ekifo kye mwetaddemu kizibu era kigenda kubazaalira ebibuuzo bingi nnyo naye kati kekana akaseera mutandika okugatta gwe muyinza okuba muzanya ekigala mwe temukimanyi nga babateeza akakodyo naye ne mwesanga nga muli mu buzibu obw'ekitalo nnyo kuba nze Lumbuye nja mubanja mpaka naye nze mbabuulira Lumbuye taliwa n'ebyo ssente gye byagiddemu simanyi naye oyo asaba ssente alina obuvunaanyizibwa okukwata akatambi n'alaga abantu Lumbuye gy'ali period ebyo ssente bijja ne bigenda ebyo ssente si bye tulimu naye akibanja oba ekibanyi oba faamu oba kampani yonna esaba ssente ezo erina obuvunaanyizibwa bungi nnyo okulaga abantu bano omusajja abadde asanyusa ne babadde aweereza omuntu waabwe zaake nkubuulira ekitongole ekisaba essente ezo kirina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi nnyo eri omunnayuganda abadde anyumirwa omusajja oyo abadde asomesa nga kirina alternative egi kulaga bannayuganda oyo omuntu waabwe aliwa ate tekirina kulaga munnayuganda nga ssente ziweddeyo nedda kyalibadde kyatandika dda kuba mwe mwatugamba musajja ali mu mikono gya poliisi naate Uganda poliisi laba bwekivaamu naye beera ng'esobola okukapitalizinga ku busiru bwammwe teyali agamba tetumulina but you know government eno nzibu nnyo nti olaba government etta buli olaba Museveni yattabya sibano balina simanyi VCR form simanyi CM simanyi CR form olwo bali balina justice form bwe babasa olabaddako kuna government baba mwagala mufu kati gwe totegeera waki government eringa ekidduka mwegamba tetumulina naye watyazza ate ng'omusajja oyo taliiwo nga government yamutta. The question shouldn't be Lumbuye, the question should be Lumbuye aliwa kuba government ya Uganda ebagambe temulina wate mugamba kimugamba mutati no Lumbuye ngate Lumbuye ali mikono gya police kasoka tumuuza Lumbuye aliwa wetumanya omuntu wade kino sokumanya omuntu wade no demand ya freedom ye esawa ze Lumbuye aliwa omuganda omugeze kyali kimuli ku bongo si free ne anyayi no mutu mulula bogamba free Fred Lumbuye anyamu kutoyo bogamba musimuli police ye takinzi alright na yeye omuntu ena solo bya accessinga bwekimanya tino mugamba free Lumbuye mugamba free waliwo alina okubeera wa musibi kati yaliwo wa polisi we Uganda akivuddemu kitegeeza tali mikono gya polisi we Uganda tuli okay aya katambulye ku ekyo ntali muyettake naye awo asobola okulabwa kati zaake gwakiyimiridde mutukubuuza omusajja aliwa. Where is Lumbuye? Should be not even where is free Lumbuye? Free Lumbuye doesn't make sense to me. The answer should where is Fred Lumbuye? Awo amaso gena tulya abasajja bana batugamba nti bo bamulina bayino ati nkunyingi nezaake gwe tulina okubuuza gwe mwinotaka ko pressure kuba yayo gesaganya nabo. Ugandans wake up man.
amaso mugateka politics mumbere mu magezi bannaye muva ku bintu bya posti lero twogene gundi amaso mugatusize Zaaka agamba nti ayogeze na iya kuba Zaaka confirmed nti yamulina kati mwabaga lumbu ya amaso mugatunuze ku Zaaka mu wanje Zaaka people man amaso mugateke ku Zaaka ajja mubaba kuba yagamba ayogeze na iya mugajije ku government mugatuze ku Zaaka gereziganya naye awe mujjo kusanga amazima muve mu kweba free teriyo the answer should be where is Lumbuye wali wagambye amulina amaso mugateke ko yabanyina nyole wali wagambye mbu even the lawyer who said I talked to him oyo lawyer bwiniri ngo mbamugamba Zaake akwata akatano akotajja sakatano kwa lawyer kizibo kola byonna lawyer ye muntu ali yesimu nobo atamu ya kizibo kunya nesimu ko gano omuntu we lawyer jane computer mu kasenge lawyer kizibo okubeera nga jja no mujenna namulaba kati lawyer ngana Lumbuye mbadde nsaba okwato obuvunanzi bakopa na Uganda emitima girewanisi era walubali na mukawefu wakunonya busente bwabo ba savings kuba gobajja omuntu wa bamwagala bejjako bamwagala awo Zaake we mbanjagala nokano kanku nyingi mayi nku nyingi oyo yasibanye loya wanku nyingi nze politics namuko wabannanje politics alimwe ebyekiyaye bingi politics alimwe ebyekiyaye bingi yo bannange mbabulira muligenda okugusa amaaso nga Abannayuganda batutwalidde obudde naye ebisinga bibaddemu okutwala obulamu bw'abantu oyo Lumbuye mumanyi singa muganda wange ali wano singa bamutadde dda abantu bataddemu amaanyi musajja ono tannalabika nga baliwo batugamba baloya bavudde Uganda amangu ago bali wano nti ffe tumulina bo bawuza tumulina twogeze mubateekeko amaaso mubagambe twagala omuntu wa the problem is nze njogera eminembiraba bulala era mugamba omusajja ono naye nze singa oyo Zaake namwanguyira singa producinga dda Lumbuye amaanyi abadde wantu bataddemu amaanyi wano musajja oyo bataddemu amaanyi mu Lumbuye gasinga Lumbuye ne babasiba ne baseba edimutu me baba edimutu agasajja bataddemu amaanyi ku Lumbuye abantu bataddemu amaanyi neze singo Zaake nali namulabira onandi madde namwanguyira dda obuzibu temwagala soka kugogola mutemutegera nti politics ali broad mulimu ebigenda maaso nga byawaba ekintu kya Lumbuye kina inja kukikuba nga bulina kunkikerera ko sijja kudda community wamwe ali wano kino ngenda kukikuba nga bulina kunkikerera mujja kumusesema mujja kulaga abantu ze busondedde sente akabondo k'abantu ade basonda sente kaliridda wakabasaba nsaba sente ezo bazimalirize mumujje mu bitiibwa nete mumukuba bifaananyi nga ali mu kisenga agambye mwamujje mutwage processing ali mu kkomera Zaake asobola okwekubisa ekifaananyi n'enkoko yebulaayo okukulaga nti ne yawukana n'eye Kampala etalina buloolo nze manyi beemupi baddangala nga tali exposed nyo Zaake asobola okutambula ati any given time nesi mugezi naye mbagambe singa abalina kapolisi kamu kokalumbye wali singa agezonda neyekubisa ekifaananyi oyo mwana gba Zaake oyo Zaake omumanyi ayagala nnyo okulaga Museveni nti no kikiggwe vula bawuggana fulaba people oyo tayagala ddala Museveni alina obusugwe buli person era singa yamulaze dda nti Lumbuye uno nekakaba kapolisi Zaake yafunyewo dda akamotoka n'agendawo but ask him where is Lumbuye people man let's change the trigger jimutunuzeemu mwagala sente mwogezanya ne lawyer mutubuulire ssebo Lumbuye aliridda human rights lawyer agenda akole video abalage Lumbuye oyo mundu mujitunuze Zaake yakkiriza nti nali mu mikono mutuufu aminko nyingi you produce your brother muve mu bibyono bintu ebidina okutwala endakiika ntono nnyo oyo mukuba wiike mune mugamba mtu w'omuntu afe mujja kulaba bw'abanga bw'abanga the man what Zaake bw'ekibanga you don't have malicious intentions whatsoever the sense nga politician yenna man kino kikuwulo bikyali wange neze nga I don't trust any politician newo banga oli kumulama mutuufu brother eno video gikoledde ggwe mbadde nsaba otwala obuvunaanyizibwa obeere organize mu by'okola
twata akaddo ga international lawyer alage bulazirumbi just nekabaka video katono nnyo bwati abantu mtima jijjabbewo kwa government china gogamba bakubidde simu lawyer wegedde naye lawyer atavaayo ofane bwe mweme kubisanga mutudde kukune banku nyingi mulinga bufundi omuntu taddoka office muka organize musayininga bemusayininga tetubitegeera musayi mulabe ba international lawyer teka obutesi bu flag anyone can be international lawyer. I know poker in politics no kwata kwa simu labu no mulayininga ogamba international lawyer wa there's this man called this man Robert Amsterdam yali wa Bobi Wine ngatabirimu wajisi yazo kubiranga yamba kumuganda ferum Robert Amsterdam omusanyo omusajja gwe bagamba wamanya ali kumbi wa singa yabingidde mudda which international lawyer you use a pokale waebe yabufuzi mbimanyi you can line up anyone there muri mu office musayininga wa bega abasajja aliridda wa lumbu yali wa abalagirire komera gye bali mu mwenga mmwe ne mutalyogera okwata international lawyer agende wali afuna muko kubumbye mwene kachayi nsubi yabulye mmere bakuweda kikasana mutano mukomera 1 hour visit bambuga bali wadoga bakuba sente ninga za tubagenda bagenda ujije stalinga no gano omulaba omusango gwalumbye sigwa amanyi nyoba tali sibabe nawo ne baba siba no musiba nato omuntu yego gano omukyalira every day abane for visit hours lawyer mwagendera lawyer omuntu abanga ali mukomera bino bintu zizikiza omusajja gwe bayita aine aino yabayo kolumune yaleta obuzibu ensi negenda yonna aine natuka ekisira nalabika kataze bamwadde mu bwa DPC oba wamimbalala yafunye bino ebintu bya politics zembijjukira mbimanyi politics bizijukiza aine zake omusajja w'abantu aliwa awo wenjagala awo ensibidde nze sirina political party kati I only want my country mama Uganda. Politics, anything can happen. Yeah. Mumubuza zake welizi oyo ne mwesi bakoyo ajabba bulira amazi muyo zake wakati government yakivudde mu kizoke mune muchikiriza. You understand? Mune muchikiriza. Sin. Yeah. Where is Rumbuye? Not the Rumbuye. Kuba mulina mumumanyi police attack. Government yagamba temulina. Muchisikiriza mwe mwachikiriza ndikali sita tebamuvuga. Ne wavayo ba MP babiri. Ne bagamba bo bogeziganya namulina. Ebintu byokunonya hype bino mu social media zebimanyi. Zakayinza okunonya kayibo ku musajja omusajja bamusi ninga naye kala kwenyigira osebaawo azimbirawo ekintu ki ninga omwana abandi aliri bamunyiganyiga densibu mwana nga mufu nena dawo ne kimuzito wako nali ebintu bina bizibu nnyo international lawyer gaba meeting ngaje fanya bina vayo bya no mvuka gwa ita sanye pato Uganda ate ne yabadde munne walomboye ate ne ndabaku bakwa mwifala nyimbu lumbi erigoti bakwa mono gwa ita sanye pato Uganda. Zengman simina ko buzibu. Gwenda mugenda kubamu. Nkunyiji kwe kubana yebifananyi. Muzanyi. Yebanange. Nange. Yensonga ze chibiserumbe walumbi ya ono. Godiwe. Yono politics walumbi gwazaza nyabiko omuntu government ne mukolola oba ne muvaja yetu omulambo gune kulabika. Siwa kiri? Mushiba kolera kati fatu kyali wo ebintu byokubika njo bise munonjo mubise bubi. Mubika bwaba government ye mulina ene mu producing. Neka techo kubika kasinda kitandika oliwo agamba yogezekanya na yiyo kwenjagala okubuuza we yazirumbi kati video endako ginagikolera zake eja video endako zake ngena kukererako ku macha nkubuuza omusajja w'abantu aliwa yogezekanya naye bulijjo awo mba mulemera mujja kumanya ekituufu ne mugenda kuwangalira mu buwambe naye ng'ate obuwambe bwongo zimba bulidde where is Rumbuye should be the hashtag zake ese bazirusiza Sweden naduseya tikyasobolayo sende bwe naseving ndera mu hotel mwenzo okufuna life empya ese ngenda munjira banungi nnyo gende ndatandikirawo life
Olide. Nyakutandikirawo live. Olide. Tewali waliwo ngambe mu baganda be muba kirowoozaako. I don't know. Nabo balinga gwe. Nabo balinga gwe nange naye nkubuuza. Omuntu omugezi olina kwebuusa n'ogamba Zaake anoonya hype. Nate Zaake anoonya hype. Mu kaseera akakyamu. Omwana we bayinza okuba bamuvuga. Waliwo okunoonya hype mu muntu ng'omuyimiriddemu ng'ogenda kukigusa. Naye nawe ne bikusobera. Nze mbagambe Zaake asobola okwekubisa ekifaananyi. Oli munnamitiiyana. Muswanswe. Ate bwe mutikulawo kero olyemu omugugu. Nga ne waba muganda waffe baamukwata bwe bakivaamu. Tugitunuulira tugisekerera. Ate ne tudda ku bano. Awo tanasobola na kujustifyinga musajja waali. Banayise Peter Musende. Nze nkozanga sente zira. Tugenda kukikuba kino mpaka munakigusa. Oyo lumbu yajja kukola video wano live video paka walaga eggwanga nti wendi waba mulamu naye mmayite mumulina. Bala mujasi Zaake mutaki kutesa akala jasika video. Tina kitu kyangu nnyo zinabagambe muli abantu tukatusabe no ensi erimu abana ibwita kulika abana Uganda bina. Nga basiru nze bulikanda kunja kubuusayo bataano. We katona wampayo wiki nembuusayo 10 10 lija ku influencing abala bagere ku side entuufu. Nze mwezi zenti kola emyaka 10 nze sibuusa 10 bantu 10 tisibasobola nembuusayo bataano buli lunaku. Abataano abo wadde yambe nyambako n'abuusayo abala bataano. Ensi egerera naye kyabazaake tulina okwekwata mutuguse ekyo kinoonyereza. Something is totally wrong. And at this time Muganda ffe bamutira mu bubi. Government has scored 10. Mwenna abakirimu abala bali mugaba buno mukirimu. Ate Zaake yapapa nnyo tosobola kupapa mu kintu kyotasobola kati manyi otadde banno ku buzibu bakuwa amagezi oba kubira amazimu bikusobedde manyi otadde political party yo ku buzibu bikusobedde. Gavumenti erina engeri gyekolamu ebintu byayo ng'enetta omuntu musobola okwekozesa ensobi mweke ennyini. Zaake oyinza okwekuba nga wakubisa munno so nga pate yo gikubisiza so nga ojja kuva mu firimu zino nga tolaze kifaananyi kya Lumbuye yadde neeki. Zaake nkubulira n'okuba n'abandi ali wali wansi weka baamugadda baamutta. Nkudiremu ojja kunoonya kasoko okugaza ekintu kya Lumbuye tekitagenda kubeera. There is no incident ogenda kweta ku Facebook nga ekintu kya Lumbuye bagenda mubanja mujja neba accident ya Kenzo tewali kigenda kubika so ya Lumbuye mpaka nga alabisi. Naye oyinza okuba nga papira ekintu kyotategeera muganda wange. International lawyer asobola ku accessinga muntu. Mujja kuleetera so abantu bagenda babuuza omusajja nga temumulina mwamukira ebintu nti mwogere basimanyi balooya. Problems will surface. Nze mbuusa omu Olivia Olufusansa omumanyi nze mbuusa bataano okusobola kubuusa abantu 10 baba bangi nnyo bazibu. Gwe buusayo weesibemu ku bataano Mukama ajja kukuwayo bataano bakuwulirize nenkera bataano. Kati abataano abo nabo babako bagamba naye sookuwulira omusajja ono nabo badde bbayo bagamba n'abaako bagamba kwabeera 10 sookuwulira omusajja ono noyo nakuyamba nagamba omusajja ono alina kyagandi. Gwe buusayo bataano nenja Mukama akuyamba obuuseyo bataano nenkera bataano. Kati webenjatta balina bwate ajjukira ate omuntu gw'obuusiza ng'abadde yeekuumidde mu buwambi okubeera nga tategeera na kumanya. Ate oyo aba muzibu nnyo weyeebuusa amakinga si wenjiri agyongerayo. Nze 10 sikisobola newe vumwe 15 nga bavuma buvumi sibasobola naye manyi mulimu video zenkola kati ngeno abiri bategedde kyentegeeza era bategedde nti waliwo ekikyamu nenja bwezira yeyo revolutionalist omutuufu. Nze sibasobola 10 sibasobolerako ddala temusoboka.
ne mumwe nonya yo batali ababata na temwe bajja bafukira bazibu nnyo kubakomyo mu group yamu mbamba bajje wala batutaka ndo kumpuliriza abo temwe temusobola bazza baba batutaka ndo kuwuliriza ne bagamba waliwo ekitali kituufu otosobola kumuzza mu group yamu yabasi nenjanga nzija ngamba somola mu batano nenga bonja gala bekumire mu kuyiga n'okumanya nti ettaka amateeka ge gamu egali mu America osobola okulaba omuntu lwe asobola okujja awo katiri mu Uganda yakiremeddeko ettaka osobola okulaba omuntu omulaba si Uganda South Africa tibawambye muwambi naddala nga polisi bakakasiza nti emulina polisi ettaka terinayo zisefa usimbono bamutadde ali special sobola kulabibwa munedda bamulaba ettaki omuntu alabwa awo bwe ngambira nno mukama wange zaake ejabalemerako nja kubalemerako mpaka